omukulu Ronald Alimpa tumuzudde. Era olina omukisa nti omukulu ono andi nange olwaleero bebagezaako okwasaganya ensonga ze naye nga tetunnamuleeta kubaako kyategeeza ggwanga. Twagala tulabe bano ababeera naye bo bamulaba batya. Kuba ffe engeri gye tubirabaamu biyinza okuba nga naawe olina ebibuuzo bingi, abamu nga tulowooza oba muloge, abamu nga tulowooza oba ensonga za nnyina zino ze bagamba nti yamuyisaamu eggaali ze zimusumbuwa, abamu nga tulowooza oba ekiseera kyali kituuse nga bannayuganda mwali mwamusibwa ne mujjako engalo. Ssebo oli oti? Ndi bulungi ssebo mukama wange. Ono gwe ndina ye producer. Abamu ku bamukolera endongo ate abamu kwasaganya. Omukulu ali ati? Omukulu ali listed. Ali listed naye nga womanyi nti omukulu era webityo nga tumunoonyeza okumunoonya okumufuna obufunye endagiriro ze baakatuwaako kutuuka ku mmwe luwadde lutalo obuzibu buvaawo. Andi omukulu kale ekizibu eky'omukulu nga ye talina simu toba osooka omufunira. Osaagamu? Njegera sisaaga. Osobola okuddamu n'okyogera nti omuntu yakuba oluyimba nga lusuku lwa seminti ne maziga bbowa. Ennyimba nnyingi eziri awo talina simu. Bino nkugamba nga ndayira nga tya Katonda. Alimpa Ronald talina simu. Talina kasimu. Wayinza ogana simu nga kinene. Tayagala bwagazi oba talina busobozi? Obusobozi abwina kubanga omuntu eyakuba oluyimba natuuka ne mu Amerika. Kibangawo. Bantu bangi baali bamaanyi ng'ensi bate bisitasobola kwogera kuba obusungu ennaku zino abantu bali kumpi. Nga yakuba oluyimba olw'amaanyi naye nga talina kyali. Nga tonna bagenda mu maaso. Wafaayo okubeeyanjulira amannya go? Amannya agange nze producer Tricks. Olina projects nga mmeka zewakakolera Ronald Alimpa? Project weziri. Ziwerako? Weziri. Akulaba oyinza omunnyonnyola Alimpa embeera gy'ayitamu mbeera etya? Embeera gy'ayitamu yakustruglinga. Kale waliwo kisukka nga kisuni ate ekyali mu kisusse. Kajuga omusajja waffe yali awo nina okubona ng'atambudde. Kale kyewuunyisa okuba ate nga Ronald ate kale yali yazzeeyo ku miggo. Alimpa yatambulamuuko? Yatambulamuuko. Ffenga tetwabimanya abamu. Twakoma kumulaba nti avudde mu ddwaliro yalemala. Yawona, yamala n'awona. N'asituka n'ava ne mu katebe? N'ava mu katebe n'atambula atana mu ki? Lwaki ensi ebintu ebikwata ku Alimpa tebimanya? Anti kati munnaye kati wali abamubeerako. Mmwe abamubeerako gamba ffe abamubeerako ffe abamulimiti. Kati wadde okimanyi osobola omugamba nti akusirika nno akaddemoko biki. Naye kati wena namba ya gundi. Ko buusiri yakuba yalina essimu ki? Mu bufunze ajja n'akola oluyimba. Niyo okulumuwa oluwulirizaamu alina kyaliwo. Kati Alimpa muno mu studio ze Kampala alinamu buli studio alinamu oluyimba nga 2 oba 3. Ekitono akirina. Era ennyimba yazeewandikira. Naye buli luyimba lwamala obuwandiika taddayo. Lwamala okukola. Polisi n'aba alumazi. Taddayo. Ennyimba ezo mukolera zaabwere kuba omuntu atasobola kwafoodinga beera na ssimu. Asobola okufuna esente zigenda ng'ayenda mu studio n'agenda ng'akolamu ennyimba ezinjawulo. Nanti ekireeta ekyo nti oyinza omugamba sooka ojje tukole. Oluusi n'amugamba olugundo lwabangazze. Mukoze. Ennyimba mukolera na zaabwereere? Era si zaabwereere n'oba yasasula. Sente azijja omuntu kuba takyali na bookings. Booking bamubuukinga munnaye. Gwolowooza obuzibu bwa Alimpa okutuuka mu mbeera eno. Gwolowooza nga mmwe abamulaba kuba mumanyi n'embeera ze ez'obuntu. Bwavaawo okubanga abonaabona bw'ati. Kati ekisooka ekizibu kya Alimpa kiri ku mukazi we. Olutuuka. Mukazi we kiri kizibu. Ate akamwogerera ku mukazi we. Sikutegedde. Njagala okinnyonnyole. Mukazi we yamugaana okuyimba. Mukazi we yamugaana okukola appearance mu bantu. Mukazi we yamugaana opozesinga essimu. Mukazi we tayagala postinga video ku TikTok. Alimpa nga ndabanga omusajja gwe bataategeerera. Mpozi ngono Alimpa mulina party 2. Ngamba Alimpa Ronald lusuku lwa seminti. Waliwo mulala. Alimpa asobola otegeererwa ku eyo level. Titoteka video yadde nga muyimbi era nga yita muyimbi. Mukazi n'amugamba opostingira video
nze kyankera bisi bamukolagawa kuda iwa mukazi omunene mu gavumenti n'akasenge nti bw'anaamuta owayi nkulimbe ki afaanana atya wakabi nnyo ojja mulaba simanyi oba n'atukkiriza n'okugenda kuba omuntu w'otukira omugaanira oluyimba kuba kati waliwo oluyimba lw'olutrendinga simanyi oba walulabyeko olumanyi baluyita bati baluyita nalwe ku peegi ya mukunja ataseera baluyita bati baluyita wansi kati omukazi ye tebimunyumira nnyo nkuluyimba lwa bbaawe lutambula bweru anti ye balooza baawe bapositinga bagenda mubako oba omusajja kale nti abakazi endowooza yaabwe yeeyo yakamufuna mu budde buneeno ate buneeno nga tanava ku accident kale gyogamba olowooza Alimpa sente zigula essimu emu kisoboka kuba Alimpa abadde bajja bagobera obulamu bwa Alimpa bwakyukira ddala okuva olunaku lwe yafuna accident n'atandika olwana entalo n'abantu nga Hassan Ndugga okkiriza nti alina kyakontributinga ku kusiraanako Ndugga sibimanyi toba kuba wali olutalo lw'okuwanyisa ebigambo ensi nesaidinga n'Endugga nga bagamba omuntu yakuyamba n'abajjayo nga mugize n'omuyisaamu amaaso ensi nayo n'emukuba tuva ku Ndugga ne tugenda ku maama yavuma maama ebya maama ebyo okuba abantu babikwata bulala naye nga tesi bwe kyali Alimpa teyavuma nnyina seyavuma nnyina yakola ki just ebintu by'okuvuma maama we bagamba nti kuba era yagala maama we yabambeerako mu ddwaliro Alimpa maama waani maama Alimpa yayagala obeera ku mutabanyi we mutabani namugamba abudde kubukoze ekigwe genda yabeera ono mukyala wange akole ki ambeererewo owulidde kati maama baleeta enseenene baguze enseenene kati maama kyamuyimba okutamwa ku nseenene mu bufunze olutalo olw'amaanyi olwa sparking wakati wa nnyina n'Alimpa lwava ku nseenene ze baagula ani yaleeta enseenene kuba sala zaalimu magi waleeta enseenene obutamwa ku nseenene trikis olina bwino wenkomeredde nti kyayawula Alimpa na nseenene tebayawukana balibona bakaregedde ebyembi bisekerwa tebayawukana tuwe sitole eyo bulungi baleeta enseenene kati sitole eri bweti nti maama wa Alimpa ayagala yababeera kwa Alimpa naye nga ye Alimpa ayagala mukyala we yabamu kabiyite wamubeere ku kito akasente kaba kazze accountability yonna omukyala abe nga abikwasa waali naga maama ati mukadde gende waka onajja kukola ki naye olabirira abazzukulu onajja kumbeerawo ng'amugamba mu bulungi ate yamuvuma jesi biboogera jesi obimanyi n'abantu kale obuzibu buva ku nseenene maama yali akiguze ekyokudda mu kyalo era takinakooza era yamaana addayo tuwe sitole y'enseenene naye enseenene yaleeta enseenene zaali zityo zaali za bbula bwe zito zaali zimaliriza obbu nga ziggwayo omuseenene asiibula yaleeta enseenene yabyonoona ani yali enseenene enseenene wali yebaze ziri awo enseenene zaaviirako okuyomba mwe mugajjawa bwe tubeerawo maama bamumma enseenene bamumalako enseenene tulina mukamera abantu bagambe nti kyatabula maama si kumumma wabula kumumalako nseenene agane muwulira muti enseenene muzimalawo nga temumpadde ku nseenene mu budde buno omugenza ayombera ebyokulya okusinga omulwadde okitegedde tikalobozi bwava ku nseenene aga naye mulidde enseenene kate mulegedde ku nseenene kati awo kyekyaddako antwerabire ate mwerabirata mwendi maama kwe kunyiiga kati ate bino twawulira nti yamwanuku gwaliwo okuwanyisaganya okuwanyisaganya ebigambo ku nseenene nti naga oyombera bwombezi nseenene tujja kugula endala naye omuntu ng'omuntu ategeera public bwemala okigunjaawo nti wavumye maama okikuggyako okyogenda omwetondera mwe ababeera naye mufuna obudde obwo ne mugamba nti Alimpa oba eno ensi yakukyawa lwagamba mbu
wayisa mu maama wa maaso lwaki tugenda n'omwetonda kati kankuula ekino ekintu osobola okugamba abantu basobola okugamba nti nakuvuma naye nga sikuvumangako kale nzije nkwatondere ojja kumbuuza nakukola ki ekitegeeza Alimpa ne maama we bali mu nkolagana era ojja kusanga ne lwaleero bali bonna akulaba kizibu kikkiriza ekyo okitegedde mpozi nga tumufunye mu 5 bwera mugenda mumufuna alina ebiragalagala byakozesa Alimpa yagalagala simulabako bako sibiragalagala producer oba nawe ogwayo eyo omwebaka omuyai tava muyaye munne talina kiragalagala kyonna kyakozesa nze nganze sina kyenali mulabye ngaakolaki ngaakozesa afuna ku shows zakuba mu mbeera njalo era kijja kweta nga bamutimbye mu bindi nga ku iso baali mu bindi ng'agendera ne mu kagaali ke ate akagaali yakavaamu ogambye yaddamu n'alemala yadda ku miggo ojja kusanga akagaali ke mutabanyi we yali mukazanyisa alina abaana atekala omusobola nga talina mwana alina n'abaana gwe ng'okusinzaawo olaba ebintu ebitambula Alimpa asobola okuddamu n'ashayininga ng'oli wa lusuku lwa ssemindi asobola ki ekyetaagisa kubeera active nakumanya ki kyoyagala obudde buno takimanyi owakasala Alimpa yatuukako eyo levutamenti kyagala kale oba omanyi kyayagala essimu obusimu nemulema okufuna nekayeba y'amapeesa agala katino kankuye ku Alimpa alina akasimu kamapeesa akukitegeza yona kyoyagala naye omuntu atalina ssimu n'okubeera mukwano gwe abaddeko wano naye ayiseewo ate n'agenda so kati eleva Alimpa gyali okumuwuliza ku ssaati kubuuza waayi gyali eyo mufuna ku budde ne mumujjukiza ebiseera bya lusuku lwa seminti n'ebyakaakano akimanyi talina amubeera yakwennyamira nakuwumba era agiyina atuganaganaye banaye ki naye neyeebuuza nga ekituufu ye kennyini kizibu kiri kwani kuye tinga yalemye okwesootinga ko tuba tuganga alina omukyala mugala postinga vidiyo ku TikTok ayimiridde atya financially yesobola oba yeetaaga buyambi abantu era tubagambe kuba omuyinza kimuteekako nti omukyala yamugaana naye nga talina ssente zayinza fisa kulabirira famire naggula simu nagibeezaawo esimu era yakubeezaawo eti ate napostinga nga tolina data napostinga nga togikyaginga oya time nga ye kiki nkugambye omukazi mugala kasitoda mufuna essimu nkola atya oba ayinayo saidi asso nga si yakuyimba nga tuyinza olowooza nti nga y'okuyimba ajja kukola just kutwa hobby talinayo mulimu nagwakwasaganya Alimpa muyimbi alina muyimbi mutuufu ate ayimba ate Alimpa muyimbi nze era bebayimbi benzikirizaamu nti bayimba era wasobola okufuuka abamaani n'okusinga awo waali Alimpa naye Uganda tulina okukkiriza tetera gaba second chance tegaba olaba nowenanga nibamuwadde second chance yayimiro enki gwakimanyi balwita batya kale buuza nze nzamulese enkudi kitegeze bakuwa babiwulira tebaluwulidde babiwulira naye basobola omuwa bamuwa naye bamuwa nga ayeterezezza ngaomuntu kasaddamu neyekola update kati windows enneeyisa ina abantu abamuliraanye eri etyo bwetyo bwetyo kale nkugamba eki oyinza ogamba nti musajja akolagana n'abantu ateesa awabulwa musajja wambazuulu anyiiganyiiga oba munaye omuntu yaliko ow'amaanyi nayeko ne mukwano gwange eddidi ng'ebimu bimunyumiza ennyo akwatibwa n'entondo nokukaaba osobola okukaaba nawe bagwe kenyini newe mbanzi wali entu kyotuga nga wali otogala bakikujjukizi Alimpa osobola kunyaga nemuva n'ava nawo nabaviira jakubiri ensonga za Alimpa zikyatambula naye oba oli awo bw'onaaba otwegesa amatu n'amaaso
tujja kubaako kye tuzuula mu maaso awo. Yali muyimbi mulungi era ng'eggwanga Si yali. lisikiriza. Kigambo kye nnina okozesa. Muyimbi mulungi. Kale muyimbi mulungi naye oba oli awo obudde buno tubadde tetukyamuwulira. Naye ono ampadde amaanyi nti so si mbu tayimba kuba buli studio ayinamu. Mu Kampala alaga buli studio yimba nga 3. Naye obunafu busookera ku yennyini ne buddako mukyala we. Ate kati mukyala we yalina eppeesa. Ate mmwe abamulina mwe baakolagana naye ate mpaka yagala kutegeera era ategeera mukyala we. Kyogamba mmwe abamulina temulina muziziko gye muteekayo mu buwanguzi bwe omulimitinga. Tosobola kulimitinga muntu nga yekenyite limitinga kuba muntu mukulu. Muntu mukulu. Era kyabasaze kwa ye mukulu kwe mulya kategedde. Kiki oyinza okugamba Bannayuganda balina endowooza muli eri nti Alimpa alina okusalirwa omusango olw'ebyo bye balowooza nti yakola? Talina kusalirwa musango. Baako obubaka bw'obagamba kuba mubayiga nti bavuma maama bavuma Ssanyu Ndugera kuyamba wali aloga nti byoyagala bakubuuza bira byoyagala byoddamu. Kati nze mbadde ng'amuza Bannayuganda nga ono Alimpa mumuwe second chance. Addemu akole. Kuba kimmanyi ayizi ku byalabye. Bw'omutunuulira okakasa alimu okwejjusa n'oyiga. N'okunyolwa alina mu mutima. Ayizi. Alabye abantu abalungi alabye abantu ababi. Ate nga banne aluusi abeera nabo. Era bamuli ku kidonga nabo bamutemerako ettaka. Bamutemerako ttaka. Kati osobola okujja njagala Alimpa. Kolaga anyinawo ono. Ajja kukola ng'ani. Mukyusa namu ne mukola buswapu. Kati ate ye tabamanyi nti abayina abantu abo alinawo ku kido. Era n'amanya ate atalina na ssimu omunonyeza ku ssaati. Tageera kumanya. Ate yalayakola essimu mu mukazi egimugaana. Netwekisa ebintu ebyogere by'omukazi. Alimpa nga musajja w'amaanyi nnyo ng'akibuli tomanga mutegeerera nonsense oyo gafula. Alegera ekibuli kiggwa waliwo otuuka kati omukyala agonda. Oba legala fwe n'ayagala akutegeerera buli kimu. Naga empale togyambala soda. Ekyo kiri understandable naye kaaliya kuba kyemmanyi naye okumwegomba okumwagala yamwagala lw'ekyo kyali nti sita w'amaanyi era ekyamufuula sita kuyimba okuyimba yakuba promoting kuba Alimpa oluyimba lwe lwayita ku TikTok osokulwa seminti ensolute. Oluyimba olwo kati kankuwa story ntono. Oluyimba olwo lwava Masaka. Kiki otegeeza? Lwagala okujja ku TikTok ng'e Masaka Alimpa sita. Nga mu United States of Masaka. Nze nali Masaka. Wali munna Masaka. Gye nali nkolera. Bayitayo mukyalo bayitayo Kalungu. Mwaka ki ogwo? Bisinga biri mu gwo. Oluyimba olwo yalukola mwaka ki? Bw'oba oteeberezaamu okusinza gwe waluwulira nti hiiti. Nze bwe nayitala ogiwulira natandika duwulira 2023 embasi abiri. Lusooka va mu korona. Masaka nga lw'amaanyi. Nga lwakabi. Era omusajja waliwo DJ bamuyita DJ Morris. Era DJ Morris big up. DJ Morris yakubanga oluyimba lwa Alimpa oyo buli lwayingira ku mpewo. Yali akola gyomanye eri obuddu simanyi Buddu FM. Bagiyita Kalungu FM. Kalungu FM n'oba ovuddeko mu Masaka ng'oyingiddeko mu Nnande. Eri Kalungu yakubanga oluyimba lwa Alimpa. Nnyimba ezi Sindooni ne Mazigabo. Sindooni ne Mazigabo. Era DJ Morris yakuba ennyimba nga buli lwayingira mu program. Oli basobola okugwa emirundi emeka obeegi. Kati fene Kampala tutandika omumanya ngeri bamuteeka n'omutegeka ng'asolooza. Gaali oyo yali amuzanya yateeka n'ekivu n'ajjuza. Ng'ategesa Alimpa. Ng'ateetaddeko Alimpa. Ekiriza Mazigabo waffe twali tumanyi nti bwe yatukubira lusuku lwa seminti ne tuwaguza n'addamu mu studio n'afumba n'aleeta Mazigabo. Yaseera ku mukola Mazigabo wa. Waliwo gaali bamuyita Kamulegeya yalumu bulungi simanyi kojjaawe balinamu enkwata naye bayaliko kwa baafuna kati Kamulegeya oyo oluyimba yasooka odduyimba. Era yeeyita Kamulegeya Mazigabo. Yasooka odduyimba. Kati Alimpa yaddemu oludde. Naye ne mukusooka balinamu obutakkaanya ne kojjaawe oyo. Kamulegeya. Kuba nafunako obudde obunyumyako ne kojjaawe
mukutandika kuba agamba amuwandikira ku nnyimba naye yali amushepinga ng'amuyisa mu style y'akadongo kamu ono bwakufukafukamu w'amaanyi n'agala akube mu reggae akube simanyi akyuseemu ate nga nenkwatagana connection ng'omuntu neeyisa ne baawula ate kati olaba ekizibu kya Alimpa ayinamu bagiyita etya si muntu gwogaa kintu n'akikola ayinamu ekibuli ayinamu eggume so empaka obedde byenjagala oŋŋambe naye nga toŋŋamba ng'olekayo ayinamu empaka si muntu gwogaa kole n'akola aba takiguze ng'olina omunnyonnyola ennyo akitegeere kati Alimpa kyayina naye eggume liyamba kuba yatuuka ekiseera Kamulegeya yasookawo w'egguma ate n'abotola kati anti kyekyo era yatambulanga ne Kamulegeya naye bajja ku studio ng'ajja ne Kamulegeya abeerako naye Kamulegeya yakola obunnabbi simanyi obukyabujjukira yagamba we bw'atadde ku nnono agenda kugwa nawulyako ng'akyogera yagamba bw'atetereze n'akoma ku nnono y'akadongo kamu ajja ggwa okikkiriza nedda so si buli nti akadongo kamu nti yesita wano bana wako ennyimba nyingi nga siza akadongo kamu naye nga basita kubamu akafaananyi ogambye Sebatta ayimbeeraga anti yewe akadongo kamu kwata yayaga mukola kimuteeka mu kadongo kamu ate nga yesi kyayagala okategere tiyayagala kuyimba oba lwegebwe yayagala naye ng'ali mu kadongo kamu wabona nga si kadongo kamu wabona nga bamugasse mu kadongo kamu tugambe ali urban nga bamugatise ng'ate ye mulungi tebajja wulirizibwa buli muntu omuvubuka n'omukadde naye ali banakuba akadongo kamu ate omuvubuka gye mubuulaga siwulira akadongo kamu bikiyoŋŋambe kale mikwano gyaffe abalungi emboozi za Alimpa kati olwo tusimbudde tutandika butandisi tulina okumunoonyaako tulabe buli eyeetaagisa mu nsonga eno ebyaddala Alimpa muyimbi ngono bwaŋŋambye muyimbi ffenna tukkiriza ennyimba yatuyimbira ate yali yakatandika butandisi nga twakatandika omunyumirwa so yenna gwe kikwatako oluyimba nalulabyeko kwa TikTok account ya Mukunja baliyita wansi ebyaddala oluyimba bulungi oluganda okimanyi Alimpa muyimbi amanyi bana babeera ku kkubo nga basona gita nga bebayimba kati Alimpa kyeyali akola nadda kukubo nga kuba gita nga bwayimba adda kukubo nga kuba gita nga bwayimba ng'agenda asolooza byali ebintu bye alina myaka emeka ayina myaka giri agwagirawo gitire sigitegeera bulungi ngeri gye sali muganda bulungi kale goyinanga emeka nze nyina emyaka mingi so zolaze emyaka ziba sensitive bakadde bage oluyimba nalulabye ku TikTok account ya Mukunja ng'akoze kyokka nno namukuba esimu ne mbuuza omusajja gw'oteddeyo oluyimba omulina nti simulina sitamumanyi negamba kati ofa ki n'ensi nenewe naye ate Mukunja talina buzibu ate Mukunja ayagaliza nnyo kyekiraga ate abeera naye tasobola kimanyi oba waliya wabulaza ali naye nkimanyi anyway wammeeso nga tuzitandise tugenda munoonyaako tulabe ki ekiganye naye ng'abawagira Alimpa obuyimba bagenda bamukolera challenge tomanya ate ne bino bano betugenda nga tusolooza bajja tuwa amazima agasingawo okwo tutegeere akabasa entabu yava ku ki pozi ng'olina kyotayogeddeeko nze njagala kwerekereza neeyongereyo abantu bayise kuba ndongo omwana wuno kakati akatalekeka amanya neddoboozi bali neyanjudde dda bampita Tricks Production era nga ndi musajja producer kozi ennyimba eziwerako abantu ze bamanyi ze bawulidde nga yenkudi dwegaane ng'enseeraba kuwulira bubi kulwa Mukunja atasera olwokimanyi nti zenkolera Mukunja atasera mubeere bulungi Mukama Katonda omulungi abatukumireze omwana Soda subscribinga commentinga atoshiyalinge Export TV to the world.